Akuba abaziza kwakyo yasambu emigere buli kadde. Nkugambye. Neno n'ekisajja kye batimpulanga ekiti kalina masisi basajja. Hello. 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 Angisebo. Nga sikuulira bulungi nze mukunja tugenda mu ndobeso sikuulira. Mukunja nsonyi sukulu. Yongera ku ddoboozi. Nsimbadde neebase. Obadde weebase zukuka. Sabe kanzukuka. Ndange waliwo sister wange. Wanje? Nina sister wange. Yava emisango ne bamusiba ali emisigo. Bamusibira wa? Luzira. Naye bawulidde yakoze omukolo. Kati njagala kukakasa bituufu oba nedda. Omukolo yagukoledde wa? Ewaka. Baba yawasizza twagala kumanya. Muganda waffe tumugambye nzizira gyali. Tino teryali kantu nakamu. Omwami bamuyitaani? Omwami ye Lugonvu. Lugonvu? Kale. Onayogerako naye? Yogera naye. Kale. Beerako ku simu tovaako. Hello? Lugonvu? Hello? Jebale? Muna sikuulira oba weebase? Kakati sebo tubadde tukwetaagamuuko oba oli ludda wa? Nze ninga looya. Lawyer ku nsonga ki? Lawyer wani era ku nsonga ki? Ku musango gw'oli omukyala ali mu kkomera gwe baasiba. Oliwa? Kanso. Oliwa? Alina wendi nekyembuuza. Anti era tukyafolowinga ku musango gwe. Waliwo ebitaatuukire, waliwo ebirumira ebiri mu musango gwe. Yabyetaaza nze? Anti kuba ebyokusibwa bwe tebinkwatako. Ebyokusibwa bwe tebinkwatako ate nze mundu. Ebyokusibwa bwe tebikukwatako? Okimanyi nti wasibye omukazi n'omusango tegwaliyo wamuteebekako ebintu ng'olina by'oyisaawo n'osibye omukazi eruzira. Ebyokusibwa yalanyira sina na kyemmanyi. Tewaliimu mu musango guno si gwe tolina kye wakontributinga mu kusibwa kwe? N'akamu n'akatono. Okakasa musajja gwe? Kanso okubuulira amazima sina kimmanyi mu kusibwa kwe naye nategerako nti yasibwa. Omukazi bamala okumusiba n'okola akabaga ewaka nga tannaba na kubugumya mboge mu kkomera Luzira n'okola akabaga n'owasa n'omukazi omulala endongo n'esindogoma nga mukazi wo bamusibye si gwe oba wamusibya gwe. Kanso n'osonyiwa okuseka. Naye nga ebyadda pati nagikola. Naye kanso pati nagikola siwasanga ku mukazi nzite bakulimba ati nawasa omukazi. Siwasangako naye pati nagikola. Kati kanso kankubira amazima ekyankozesa pati kwekulisa mukazi oyo. Kanso oyo omukazi ya Mukama Katonda tali angu. Kanso omukazi yali ankinya bannange. Nakuba kumacha, nakuba akawunge, nakuba olugulu. Nzinabikola pati yange kwekulisa mukazi. Era egyo emyaka 10 emyaka munana baba munana oba 10 nawulira naye kampune kuweererero
tewaliyo kyowoza omukazi wamusibisa n'okola ne pate kanso olina lisawa sa mukazi omukazi wakadda nakuba engwala nakuba teke obanga omukazi kanso yali akuba nakutuula nako oli teyali mukazi ebyo byonna obyogera naye tulagirire oli luddawa kanso sobola balagye naye no kyonkyogera kanso bannanga omukazi emyaka 8 oba 10 yempaji bamusibye nange nafuna obwerero nebe musobedi omukazi nakuba engwala nakutuulako naye bannange agende ku mujimu nno n'omukazi okukuba omusajja obulwani bwogenda ku poliisi kati obitandika otya andi byabakazi babalwana tazikiza akubira kumuta kuwalula gapu yakwetetenkanya endobeso mugiwulidde musajja wuuyo babadde balowooza yawasa yakola pate ewaka ebivuddemu byebyo nali nkubwa nange njaganya nawona ayikawaga musajja wattu mukunja sokoleke malo okugamba abaana ano babadde bawalanga babiri ababuze okuba ewattuba kati ezize ku mulamwa mukunja abakazi kyobola bafa abakazi batiisa bubi nnyo kati nze mbakubanze nze nali nja musindika ewa muteremu akabanga gwetino todde ewange webale mukunja wanje ono omusajja wo kabaya enamoja mugomba yezirobwe mukama wange mukunja abakazi banga lebeja lusoko bakuba abasajja bwe batye nete bankubiramu mukama wange mukunja webale namu ndi bubezi era omusajja ng'akubwa abaziza gwaki yasambwa emigere buli kadde nkugambye neno n'ekisajja kye batimpulanga ekiki talina masasi basajjasajja omukazi akuba atya nowaaba omukazi yankubye kanjaganyeeko njawala nekuweereza kale sebo omugezi wa beni nga tuli wano ku pyontensi mukibuga Masaka ekijja bwemi ye sebo otusinza ntuuliza BTS naye mukunja nkubuulire abakazi nabo balekerawo okujoogajoga omukazi ngudde otya ku musajja n'okuba nange ne bwembanze awo ekyo tandikoja okusobola okwejjako ekizibu ekyo nze ziwapi ntuli ku pyontensi mukibuga Masaka akwagala nnyo mukama wange Sibulirwa Julius beera bulungi mukunzi nkale omawera Richard mutani omugenzi kadugale kawumba maka omusajja nange simu neya newembeera nze nkolawo kapate okusaba okubeera omukazi nga kuba nakutuula nako awo ne bamusiba nange awo webale nkwagala nnyo nze Julius kakansinzidde kyako ndaba oyo omusajja yeebuzaabuza wawa ensonga endala lwaki yasibye omukazi si ku ebyo byamukuba gyenno bedde nkomawo mangu ku sipiidi ennyini y'ekike kyaggulu enkomawo n'enkiri emigere ate gyakumukuluta nenkikuba kulirizo endyokwata embisiba buto neŋŋenda lumu mukulu mukunja wanje ono mukyala kimbe wentunda bwasa bbeyi naye nze nange wemba ngenze nina mwaka mwagala nange bwentuuka eyo nefuula yamukoera ddala ne mukoowa mbasirowooza akudda webale alo mwami maaka wanje webale tuweereza sobola omukyala kikoekamu nzawo ati omusajja nakyanjagala noonya pulaani B onoonya pulaani B webale maaka wanje webale okuweereza mukwano kale agamba atya mosi ndikiriya balange mukulikeyo Masaka twavuddeyo amasonke nateete naye maka bwembanze nempulira nti wawasizza kwata engugu yange nentandikira we nnakoma nenkubuuza ni yagambye okuwasa omukazi omulala nemwetereza nga sinnabakuba n'emmere gy'osanga bafumbi olya nako yabonze njebegera mugamba mugole ate mbegera ndye kumwogerako ne wanyala Joyce erongojja naye nze mbabuulire wajaganya nga nvuddewo nga mmulekako amba sirina kyamukolera webale